Hello, kings and queens, mwena mekomera mu VIB'Z omusibye mutya kansube mu bulungi mwebale mwenna abasubscribinga mwebale abasharinga mwebale abakomentinga namwe abawa video zange likes mukola kyakabi nnyo nawe atana kusubscribinga please guys subscribing koma mu VIB'Z temugenda kwejjusa so nakulwa leero nze babuulya nga bw'olina okukola eddagala ly'amannyo mukitegeera kubanga tusooke tugula lino ezzungu ne tulukozesa naye waliwo bw'owulira nga naawe amannyo wadde okola ki okozesa eddagala naye n'olabira dda nga amannyo tegakyatukula mukitegeera so olunaku lwaleero nze kubabuulya nga bw'osobola okukolayo eddagala eddala erya loko erisobola okuyambako ku mannyo g'okutukula obulungi oba amannyo g'obutabeeramu ebya yero oba amannyo g'obutabeeramu kale ngambe n'owulya nga n'obwoyisamu olulimi nga mulimu ekikwata n'owulya dda nga tegatukula bulungi so ogenda kunkolera bw'oti funayo katungulu kimu ofune olive oil ofune omunnyu ofune lemon ebintu ebyo ebina nga bwe mbikugambye kati ogenda bintabulya bw'oti katungulu kimu musumbule bulungi omuggyeko akakuta omwoze bulungi omala omwoza muteeke ka greta omugratinge bulungi buveemu nga butono okitegeera buveemu nga butono omugratinge bulungi bw'omala onfunire omunnyu opimeko haafu y'ejjiiko zino eza sukaali haafu yaago obigatte ne garlic oyo gw'omaze okugratinga bw'omala okukola ekyo lemoni oyinza okuba oyina eno ennene oba kano akatono ke tuyita lime gisalemu mu makati haafu yaayo okamuule amazzi ga lemoni ogapime ku jjiiko ate si ejjiiko emu oba haafu y'eyo ejjiiko eya sukaali okitegeera obimikisinge guno omunnyu ne garlic biteeke wamu bw'omala onfunire ne olive oil opimeko katini nnyo tekyetaagisa mungi katini okamikisingemu then bw'omala obitabule bulungi byonna bw'omala obitabula obulungi funa tissue brush yo obeere ng'obrushinga amannyo go oba olunaku lumu omulundi gumu mu lunaku oba emirundi ebiri mukitegeera bikuumire mu fridge ebintu bino osobola bikozesa na wiiki namba so bwentyo bwentambudde olunaku lwaleero mukama katonda bankuumire abanjagalire abampeera omukisa mwebale kusubscribinga mwebale kunjagala so nkomawo ne part 2 y'eddagala ly'amannyo bika bingi by'eddagala ly'amannyo so ngenda kukubuulira buli lunaku leero osobola okukozesa kino oba osobola okukozesa kino kisinziira gwe kikwanguyira oba kisinziira gwe ekikulu kumpi ky'osobola okukola ki okukozesa so mubeere bulungi mweraba ba guys.